peti terabika gwe tosobola kuŋŋamba Bisambi Bitereka wange Bannayuganda abatulaba mwe mubala mulowooza bafala mulowooza bagwi baddalu olw'okuba embeera ebayisiza si bulungi akasente kabuze ebigenda maaso mu ggwaga kati abantu bakyayambala peti mulimu emyaka egitayambala peti n'egyambala peti nze njirina nga yalangi ki najjidde mu ya bbulaaka leero naye ng'ennaku ziri endalobera mu yalangi ki sitera kujambala bwe mba wakasita mba nfuna mpewo eno mu tawuni teri mpewo bengwa ku bodaboda ndeka bodaboda webira wansi ebiteeteeyi bigenda okulabika nga peti kuttemu naye nga bakyayambala peti nze mbeera ku mukwano akeedi mbeera ewa hamu eyo ku hamu shopping ground eyo yonna nembita mu maduuka gonna nga sirabako agamba nti peti mutwalo peti 2,000 sibiraba gwozijjawa ate kati Ibula olina kyotategedde olaba okayanira peti kati ate akapale k'omunda kati bw'ogamba nti peti abantu bakyayambala peti kitegeeza naffe sayizi zaffe ojja kumbuuza nti naye Bisambi akapale kokyakambala kyemba mbuuzizza olwo kye badde obuuza ate nno nze mwattu neewuunya ensi eno nze sambala mpale zino nnene ogenda n'otuuka mu dduuka olino omugaa nti katwaye ku mpale n'aloka kugya empale ngeringa mbuleera nze sambala mpale nnene nze nyambala gisitring abantu bagenda kulowooza leero first April nti lunaku lwa kulimba tuli mu mwezi guguno gwa 9 Ibula tuli mu September tuli mu simanyi tuli mu August gwoyogera bintu bya first April olusooka mugwokuna abantu bajja kulowooza bya kulimba Ibula buli muntu takikkiriza n'abazinguza batya era oli akuba bukubi ssimu ng'azireese nze nyambala gisitring n'otya era buli abandaba mu sawuna beebuuza bannange ono alina gisitring emutuuka ogenda okukajjamu nga ne muno tekakyalabika ng'okafunye oti ne kabula ng'olaba bakuguzizza mmeka munnawo pale wange wabuseera mmeka kale si nnyingi naye emitwalo 2 kituufu tekisoboka mitwalo 2 bakuguza bulamu kuuza nti oyambala bino kikuubo gino emyaka kikuubo okimanyi anti ogenda okutuula nga yeewunjula ng'ebitundu bidda wano nga ye empale edda wano eyo ye kikuubo Kaithi Kanabi jangu ntereezeko ku kitogi Ibula bwe wavudde ewaka gwe kati nze nkutereeza ekitogi soogedde mu bubi tuli wano babiri nze situukayo eno ku kitogi kyantawaanyiza dda naye mbadde njawo kitereeza okisese naye nga kirina buzibu ki ku bye tugenda okunyumya n'okwogera ekitogi kirina we kireke gwe sigaza ekitogi kyo nze saba ki kikutawaanyiza wanedde ontereezaako buti ate entuula ye eri etya ogyagadde wamalirayo kale okujjako ng'ogamba oyagala tufune omukeeka tuve ku ntebe naye puroguramu eno okuva lwe twagitandika paka n'olunaku olwaleero tetugulangako mukeeka abagenyi bonna tubatuuza ku ntebe oba ku bifugi kati gw'oli wa mukisa nditubufunye n'obutebe twakutuuziza ku kifugi n'obeera ku kifugi nekikunyiga naye olabika toli muganda olwaki okutisa omuntu ku kifugi okimanyi kyekitegeeza okulula ku kifugi nze nawuliranga bagamba nti Ibula assa abantu ku kifugi nga nze sitegeera naye olaba naawe okyatudde ekifugi tokimanyi omuntu kitegeeza omuntu okufunvubiriza bw'ati najja kuba ku kifugi n'amalirawo emikolo kati ate olaba naawe okyogedde nti osobola okuntwala ku kifugi Ibula nkutidde Kaithi Kanabi y'omumanyi nedda ssebo bavubuka ba muno eŋŋwaŋŋuli be tusibiddeko olukoba 241 nze nno mbadde naye tusibidde ku Lwasa yaggwako yodda ate omwogerako y'omu ku bagenda okujja ewange tomwogera mugagga wange nnyo n'ebirimu mwali mumanyire by'okumusoomoozasoomooza yabivaako kati musajja ali legit ali straight Idris funira Bisambi Bitereka ono omukeeka atuuleko saagala mukeeka lwaki ntudde bubi nedda
gwe owulira otya siwe anti kati kyenadde mbuuza kubaze ntudde kyaziyazi ate abamu ntera okulaba okyaza basalako kati bw'oŋŋamba okusalako puroguramu eba ekomaawo naye naawe gezaako osaleko tunagiddamu nedda oyagala gwe kyolizo gaba munna asaleko nange okibe nditubuuzizana ku bantu wulira gye tutandikidde ebindi sinnabuuza bantu nze nkola puroguramu nga sibuuziza bantu bambi babuuzeeko basebo ne banyabo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mbalamusizaako omukyala ono mukyala Anet Nanziri aka Bisambi Bitereka twatandikidde wala nnyo muli mutya basebo ne banyabo nze Ibrahim Mukasa olwo naawe oba obabuuzizzaako tuli balongo oli mandwa nti njogerera ku gwe oyogerera ku nze buuza ku bantu bannange abatulaba mwenna Yesu yebazibwe atenderezebwe amiina amannya wannanze ddala bakitegedde toyinaayo malala mpozi naalongo Anet Nanziri Bisambi Bitereka Naalongo olwo eriri ku bbaluwa y'okubatizibwa lyeririwa eriri ku bbaluwa y'okubatizibwa bw'oba wabatizibwa nabatizibwa Anet Nanziri baakubatirizaawa Kitovu amasakalamento nagafuna olaba nfuna n'eryamatirimoniyo osembera nsembera nange katonda nga wa buyinza wakasembera emirundi emeka bukyankula kutuuka wano kyabuwemu miliyoni nga 5 nedda sha gw'omanyi okusembera emirundi akakadde kamu obukadde 2 obukadde 3 obukadde 4 obukadde 5 kitegeeza buli lunaku osembera okusembera kati gwe balirira emyaka natandika okusembera nga ndi mwana wa myaka 7 paka kati nsembera kati ezo miliyoni mmeka n'5 njogedde ntono wasembyeyo ddi okusembera myezi nga 6 mabega nina we nagiramu awo nkiddamu nga nsinzira ku kamera kuba tulaba toweza wadde emirundi 10 ibula nze sitera kulimba ndi mukyala mulokole ate mukatuliki Bisambi Bitereka omanyi ekitegeeza okusembera emirundi emiliyoni 5 bannange nobala omulundi gumu negiwere 10 nozigatamira 10 n'olyoka oweza 10 novaawo noweza emirundi 1,000 manya 10,000 noweza emirundi 5,000 emirundi 1,000 ng'osembera yes nakasembera miliyoni eziwere 5 okyamanyi testi y'envinyo n'akagaati nti bitestinga bati emirundi egyo gyonna emiliyoni 5 bannange nze vinyo yo gyesinza kuwa testi kubanga nasemba kugisembera nga bangatta embaga nga batugatta awo bagikuwa naye kati ennaku zino tusembera ostia mwereere biina enjawulo biina enjawulo yeeriwa gwe mugaati ostia kekeeru akagaati kati ate ogwo gwe mubiri gwa Yesu Kristo naye ng'obimanyi nnyo wasooka kuwasa bakatuliki lwaki gwe birowoozo biddukira ku kusooka kuwasa lwaki togamba nti nasooka kubeera mu katuliki lwaki tosooka gamba nti nkolagana n'abakatuliki ye lwaki togamba nti nina obuweereza mu kereziya lwaki gwoddukira ku kuwasa abakatuliki kereziya ogimanyi nnyo ate bula ngenda kukwagala mukazi ki yakusiramula nazaalibwa ndi musiraamu naye nakulira mu Kiyinda Emityana mu Kigo nga twasuba omusaaseredooti gwe nga gwenna eno gye ndi siweereza banna nga tuwandiweereza ng'oli musaaseredooti obuweereza kati ate bwendiko mwenna bubagattira wamu bwe muti olwaleero ndinaawe Bisambi Bitereka enkyanja kukyaza Ssebbanga luli nkyaze Father Kiibi luli nkyaze Sheikiti luli nkyaze ow'ekitiibwa Dr. Kazimba Mugalu kitaffe mu Katonda luli nkyaze oli olumu ngende ebulenge wa Mama Fiina
emboozi egwa makerenda olulala ondabe wa pastor Bujingo olulala ondabe wa pastor Bugembe bwe tutyo olumu ne Apostle Grace Rubega nteekateeka genda ku 2 bannange jangu kulaba man of God. Oh my God, bona olaba oyo gosigaza interview nzigale bw'olaba oyo nga interview ziggala simanyi gy'osabira ewa man of God akabuuza ajjako nteekeko ki akatonyeze ali atya mwagalanyera muwe ekitiibwa Nabbi Samuel Kakande oyo mwennyini yazimbye chaki abalala bagamba amaduuka abalala bagamba nti woteeri abalala bagamba oba muzikiti ate abalala ne bagamba mu university nze nkubuulira abamu bagamba waliwo yambuuziza nti wamma ddala Pastor Kakande eyo si university omwana ngamba nti tutuwulira bagamba waggulu waliyo woteeri ezisulwako abantu bagamba nti amaduuka wamma gonna gaweddeko oba tusobola okupangisaako Bannayuganda omusajja azimbye ekyaki eri kyaki tekuliiko dduuka tekuliiko restaurant tekuliiko woteeri tuli mu kyaki twegazaanya eneetera okuggwa kusinza businza kwegayirira kakati gwe naawe oyinza okubanga wadde omanyi university awo nedda sinnatuukawo omwagala omusinkana nze okulowooza nti kuliko ebisulo sinze wadde omanyi nti kuliko ebisulo waliwo abadde amanyi nti bakuliko ebisulo abamu baagala ku maduuka olwo batunda ki waliwo n'omusawo omuganda yangaye nti asobola okukolerawo emirimu gye egy'essabo era ssebo fire in the name of Jesus Christ era mpita omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo taata omusaayi gukke buli muntu yenna badde alowooza okusawulira ku kyaki y'okubbiri afuneko essabo fire in the name of Jesus Christ. Yes man. Yeah. Naye Bisambi Bitereka essaala eyo watyange esudde kamera ndabi ate olinga ndabagwa abadde ki akwata kamera sebo taata imuka sebo amafuta matono gakomye ku kamera sebo omubyeri tanga mmeka ez'amafuta awo zibadde nga litameka nza amafuta gende ko gamanyi oli muli tanga mmeka tudde mu galani oba bidomola ba mu galani mapipa oli mu pipa nga mmeka ez'amafuta ibula nja kusabira ano sibire wa Kakande ku 2 oli muli tanga oli mu bipipa bimeka eby'amafuta ompereko Idrisi yetaaga amafuta wuuyo tomulaba si abadde agudde oyo andi wuuyo ayimiridde muwa amafuta bannange Idris Yesu akusaasire byonna ebyakusobako sobola okuyingira jjana naye nga Bisambi Bitereka oli otya Nabbi Kakande ali atya Nabbi Kakande muyitirivu nnyo amiina Nabbi Kakande yanziza ku luguudo wali wavaako nali navaako nga kye kyakujja ku luguudo ate mmanyi nsi eno ensi ekujja ku maini omuntu era atambulira ku kkubo booti notandika okubanga bakolawo osaayi nga ti ono ng'ayitawo nze tomanyi nti nno mbadde nkola mu kayu tewamanya covid agenda okuggwa bw'ati naye omulimu ne ngufuna mu kayu nze mbadde nkola ku toilet ebbanga birina enjawulo mu luzungu bakiyita washroom waliwo abagiyita toilet abamu bakayita kayumba awala bagiyita batya convenient room abamu bakayita akamugwanya abalala ne bagamba ekyolooni obadde okola mu ki mu kyolooni tufudde enjawulo eriwa ku kayu n'ekyolooni enjawulo eriwa kiriwo ekiri yaddeyaddeko oba akayu oba yaddeyaddeko naye gomanye ekyolooni ate obanga mukukola mu bantu nga baddugavu abantu abaddugavu balina ku disipulini naye nga nkola mu bantu bano abasajja mayanyi abapakisitaani katonda yakola abapakisitaani tebaba nga bwagezeeyo bwavaayo tayiwaayo mazzi abamukwano tebayiwaayo kiri wano nakawa oza nti nali ngenze mu Kadaama wano e Kampala wano nakawa mu Koini owaaye byonyumya bya wano obadde manyi nti nali ninye nyonyi nzole nibadde ngenda kugamba
wali Dubai, wali Omani, wali Sharjah, wali Bahrain. Nali mu Bahrain nakawa. Awo nali. Olwo ng'avaayo n'aga nti ŋŋenze. N'aga nti agenze tayogera. Kasita asuulawo sente tebalina adde tondolezo. Bakolola. Jjukira basajja basaala. Mukwano. Nze nalabira ebizibu ku nakawa ku kolini awo. Ofuna otya omulimu ogwo? Omulimu ogwo. Sobola kumanya. Omanyi nalinga mpitawo nga ntundawo eddagala. Eganda? Nze ndiwo Senga. Habo? Ndiwa Habo. Myaka 17. Naye kati emabega experience 17 years. Alenga nasomerera bisomerere sebo. Naye simanyi oba bye tugenda okunyumya olwaleero ebituufu binaawera wadde ebitundu 10. Nfunyeemu enkenyera. Ate olinze Ibra asobola okulimba. Musomero ki? Nze nasomera nasoma nansingi wano ewaffe e Uganda. Ebyo bya Kizungu. Ebyo bya Kizungu. Nenvaayo nengenda wa Dr. Grace Nambata ye mukyala akulira chemotherapy wano ku public service. N'agenda n'antwala nengenda n'alaba nga ddala ndi musawo asobola okuprescribing eddagala. Kyeki mu Luganda? Buli muntu asobola okulaba omulwadde n'amunyonya, omulwadde n'annyonnyola, omusawo n'amanya ki ekimuluma. N'agamba nti omukyalo ono mwetaaga. Dr. Grace n'ankuba mu ddwaliro lye papa. Nembera onge ebitabo biyitirivu ebiti. Naye nga ye wa Habo. Ebitabo byali bitya? Ebitabo nga biyitirivu ebiti. Ebisomesa eddagala egganda. Byenkanawa gezaamu mu bwe biti. Ebitabo. Ng'ebitabo bino biwandiike byamu oba ebipya biguliddwa ku dduuka? Ebitabo byennyini textbooks ezisomesa ku Habo n'endwadde zonna. Nga byonna wabikola n'obiteeka wano? Ati nkugamba nga mbisangayo bwe biti. Nembeera nga nzijanjaba abalwadde ngamba wa Habo. Naye nagenda okulaba bwe namalawo emyezi nga 8. Nenjogerako naye. Nanga nti Nanziri bw'oba oyagala okukuguka mu Habo. Nansindika e Nairobi. Wano ku muliraano e Kenya? Nensomerawo omwaka gumu. Ate olowooza nakomaawo. Nengenda e Thailand. Nze nagenda e Thailand n'ensoma. Sibasuubuzi abo? Eriyo ekitundu kya Habo. Abasuubuzi gye bali batunda buli kimu kyonna kyonna ne Habo gyali. Nairobi wano wayita wansi wayita mu nnyonyi? Nayita mu nnyonyi munnange. Yakuyisa etya? Ennyonyi nagiramukko neesuukundamukko. Nemba nga afuna mukamunguluze. Ye yali esookedde ddala? Si yali esookedde ddala. Ali nagendako e Nairobi nga n'omulwadde gwe mperekedde ngenza omunansinga. Neŋŋenderako. Naye nga wakumpi. Naye ye Thailand yampisa bubi. Mpanvu olugendo. Naye nga bw'obutebe bw'ennyonyi wali osugamu bulungi ojjaamu bulungi oba baakuwa bubiri baamenya mitto? Ebiseera ebyo nali njaamu. Naye kati era nabadde ngenda gye mbadde ndaga. Baŋŋambye nsooke n'emyumyulemu. Nga bawaani amateeka gwagenda okubawa essente za tiketi? Ate siina wenja. Bajja kuwa emitto 2. Bagaba 2 ssente buli mutto ogusasulira. Ate kali lwaki nga batosasula? Era nja kusasula kamale okumaliriza sho. Obadde ombuuza engeri gye natuuka ku ttooyi. Ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gw'Okitoba ku Bat Valley Theatre. Nina omuzannyo gwe ntegese neevuddemu. Tegese sho y'amaanyi. Omuzannyo baguyita amawano. Ndeese abayimbi ab'enjawulo. Ndeese abazannyi bakatemba. Bonna bali omwo. Muzannyo gwange nga Bisambi. Guliwo nga 9, 14 ne 15. Omwezi ogw'Okitoba. Omwezi ogw'Okitoba. Ani akubira amabanja? Nzikiza omukwata? Mukwate. Hello? Good afternoon, how are you? Mbadde ndiko muka interview wano ku Serena. Ndiwa na Ibrake. Ya Rabbi subhanallah. Ibrake mukasa ono naye muntu we yali muntu wo. Kumunkola ki? Munkola ki? Yali muntu wange munkola ki? Ibra nambuuza okufa. Omma kamalirize. Owaayi. Ndampulira oluzungu olufuuwa nnyo. The way I'm talking English you cannot even eat. Why? Yeah. Why? Because I know. So you English for like how long? A day? A day? Yes. I can English like for 2 hours. Non-stop? Non-stop. Not breaking? How can I break? I don't want even to break. If you break, yes, you can lose. Uh-huh. Yeah.
So you can English for 2 hours. Yes. We start. Ah. Yes, now for 2 hours. You went to Thailand for what? So I went to Thailand for Yes. studying. Yes. Yeah, I studied herbal. Mm. I graduated. They gave me a certificate. Mm. Then I came back. Mm. So when I came back, Mm. I started treating people with herbals. Mm. Then this COVID came. Mm. You said the COVID found you where? No, it didn't find me there. Mm. I'm trying to rush Mm. so that we can reach Nakawa toilet. Very good. Yeah. Very good. Yeah. So when the period of COVID, Yes. we were just at home. Mm. After COVID, no jobs. Everywhere. Everywhere it was no jobs. Everywhere you go. Yeah. Uh-huh. I have children. Mm-hmm. No food. Mm-hmm. No everything. Yes. So I tried to plan. Mm. So I went back to coin. Mm. I saw manager. I planned when I was entering the coin. Mm. Then I asked myself that, what can I do now? Mm. Because even if I could go to people and sell medicine, they could give you little money. Yes. When you need money. Of course. So when I went to manager, I greeted her. Mm. I asked her. I told Manager her, was the man. No, the manager was a lady. A lady. Okay. Yes. Yes. But why don't we use Uganda? Because these people who are seeing, they know Uganda more. Let us first take us to the toilet. Then we come back to Uganda. Thank you. Okay. Mm. So now I talked to the manager. Mm. I told her that manager, I always go to the other place of toilet, but it is very dirty. People are complaining because I've been treating girls here, the secretaries, candida infections. But the toilet is too dirty. No one is catering for it. Yeah. So now, manager, for me, what I was suggesting, as I'm saying, I'm mature enough. Why don't I keep that place clean? Why don't I take care of that toilet? Then the manager said, saying you a cerebu. Bisambi Bitereka, how can you clean the toilet? Then I told her that no, for me I can clean it. You give me chance. Then she asked me that, do you want to clean for free? Because even I don't know how even I can answer you. Because it is a celeb to go to the toilet and clean. Maybe you are just testing me. Then I told her that, manager, I'm serious, I want that toilet. Because I see many Pakistanis are here, the washer boys and whatever. The toilet, in fact, there was no anyone cleaning the toilets. Then I said, manager, you give me that toilet, give me a chance. So that at least I can get something from them, 300, 500. Then the manager said, Bisambi, tell him, are you serious? What's the problem? What happened? Are you not doing comedy? To comedy stores and hey, what happened? I saw they told me that you are doing comedy everywhere. Then I told her that, madam, you first wait. Don't look into those things. You just give me that toilet. You give it to me. At least you see what I'm doing. Then the manager told me that you give me 1 week, I will call you. Manager, you are not going to call me. You give me that toilet. Then when I went home, I talked to my children that my girls, I've told manager to give me the other toilet. They tried to cry, mommy, which toilet? The other toilet which is in the coin. Mommy, let's do other things. Then I told them, what do you want me to do? I've tried many jobs. You know, I've tried everywhere. So when I get the chair and sit there, I will clean toilet. My children, there is a big girl called Bushla. She cried, mommy, Sorry. mommy, don't go to that toilet. You a celeb. Then I asked her that, even if I'm a celeb, mama, you want to eat the celeb? I'm not again. I know. You cannot eat the celeb. You cannot. I cannot. You need the money and the food. Then I told them that now we don't have food. Then as we are talking,
I sat down and think, because we had no money at all. Yeah. Then we planned, I've ever had this Sozo man. Then I told my girl that this is Sozo man, I don't know why I feel that I want to talk to Sozo. Maybe she can give us some food. Then my daughter told me that, Sozo, do you have that number for Sozo? That I don't have it, I just see him on television. Then I called Chico. Not Chico, Madrat. Then when I called Madrat, I told her that, Madrat, help me with the Sozo's number. Then he told me that, Sozo, will you get him? That I don't know. I'm not going to give you the exact number, but let me give you this number. What do you want to tell him? That no, I'm sick, I want to talk to him. Madrat wasn't bad, so he told me, okay, let me give you, you go ahead, you try, your luck. Then I called that man, I want to talk to Sozo. Who is this? It's me, the comedian Bisambi Bitereka. I was still calling myself the comedian Bisambi Bitereka. Then the man told me that, you give me like 30 minutes, I'm going to give you Sozo. Then Sozo, I called Sozo. After like 2 hours, Sozo called me. This is Sozo. Whom am I talking to? Bisambi Bitereka. Hey, Bisambi Bitereka. This comedian, the fat lady who was putting in who always put in the short. That yes. Hey, what do you want from me? Sozo, I'm very sick. I don't have something to eat at home. We don't have food. We don't. I told him the fact. Then he told me that, hey, don't worry. Let me send something. He sent me 300. Wow, good. 300. Then when I went to at that real moment, I rushed to the Maduka. I bought each and everything in the house. We packed food there. At home. At home. Now let us go back to the toilet. Yes. What was the worst moment at the toilets, working at the toilets? At the worst moment, these Pakistan people, they can cough, they can spit, they don't clean the toilets, even if they defeat from there. They don't. They don't clean. Even when they do what? They defeat from there. Huh? I know. They don't flush. They don't flush. Hey, they cannot. Hey. Even if you talk to them, they tell you that, Hey. you give us our money. Hey. Chokanga, you have to clean so that someone, any who comes in next, find the place clean. when it is clean. So now, can we continue Where with do these people come from? Can we continue with the English Pakistan. or Where do they come from? They come from which country? The Pakistan. I'm asking. May we continue with English or just go back? 1 second. Where do these people of Pakistan come from? They come from Pakistan. Hey. They come here because they sell cars, new cars. So, can you show me the direction to Pakistan from here? How can I go there? To Pakistan? You go to Entebbe. When you go to Entebbe, you fly. It goes like this. You're in Pakistan. You're in Pakistan. But those people you don't know. Hey, no zotaka denti Bisambi Bitereka sobako. Oh, why? Bewasoma nabo inabo chala bako. Bafa. Simanyi sikyala ba ku muntu no. Wadde no. Naye nga kiba kyekye nnyo. Ekibuza abantu bonna ekibiina mwasomanga bameka mu kibiina. Bangi naye munenza abantu sibalaba. Bakwekweka oba ekweka? Simanyi. Extra digest mugobasoga kwe tuli. Kano akalango ngenda kayisaawo nnyo olwa mwannyina ng'ono nga 9 October tuli ku Batfare Theatre mu muzannyo gwa mukyala Nanziri Anet aka Bisambi Bitereka, omuzannyo ogumanyiddwa nga amawano. Abazannyi bangi bamuwerekeddeko, bakomediani bangi bamuwerekeddeko nga kwotadde n'abayimbi mu ggwanga Uganda bangi nnyo. Ng'ennaku z'omwezi 9 ogwa October gwe 10 actually, n'ennaku z'omwezi nga 14 October era n'ennaku z'omwezi nga mmeka 15. So mbeegayirire bana Uganda tujje tuwagire omukyalo ono, endaga zijja kuba 3 nga 9, 14 ne 15 omwezi ogwa October, that is omwezi ogwe 10. Mujje tuwagire omukyalo ono.
Owaaye be wasoma nabo toyina gw'olaba baabasomesa abakusomesa obalabako bannange nze sirina gwe ndaba abasomesa bannange sirina be ndaba. Wasomera ku masomero ki? Primary wasomerawo? Primary nasomera Bwanda. Bisangibwa wa? Bisangibwa Masaka. Okay. Bwanda mba sister. O-level nengisomera Nkoni SS. Saasoma A-level. Nayita bwisi nemblanchi nga Kitovu Hospital. Nosoma obwannansi. Nensoma obwannansi. Nduza bw'oyogera bweto nina be nawulizaako kukaawo bambi waliwo omukyala oyo ate alinga muganda wange ye tuwuliziganya musawo waali awo musawo Maria. Ye muli in touch? Ye tuli in touch. Okay, eyo nga tuvuddeyo. Abaana bo obyogedde mu Luzungu naye tujja bigenda mu Katenenya. Abaana bo baaluma omutima nga obaga nti ogenda kukola wali mu coin mu washroom. Kyabamenyamuko omutima nnyo. Abantu banyooma emirimu, abantu bagaya emirimu. Ki kye tuyiga mu kintu ekyo tuyo? Kyenjiga mu kintu ekyo nti abantu abamu osobola okutya okulumba ekintu nga oyagala okweteekamu olukungu nti banandaba batya. Kyokka obudde bwe buziba nodda mu nnyumba ng'olina obwetaavu. You suffer alone. Yaka, TV, chagulo, sukali, mmere, biki, fiizi byonna. Fiizi, landiroodi. Kati oli waakulaba ng'ofubutukayo yalowooza nti oyo nno abannanga bali bulungi. Kumbe. Kumbe. Ky'oliko kissa kinegula. Kati nze nasalawo n'ennumba. Era mu bantu abasooka okundaba awo nti nkolera ku toilet abantu yali Kasuku. Kuba Kasuku yalinga yambuka nnyo wa Success Motors. Era bwe yandaba teyasooka kukikkiriza. Nagamba oba ndabye bubi. Ate yasanga ndi bize nga ndi mukulongo nyambadde boots ndi mukulongoosa. Nanga nti Bisambi. Kati mandi awo ne Isma omugenzi. All access. Ne Isma yasanyuka baami nakwata emitwalo 10 n'agimpa. Amiina. N'abalala ne bajja abalala babukedde ne banguwa abani ne bankwata basipaaka. Naye nga nze ndifutedde nnyo ne baŋŋamba naye kati ddala okakasa okola ku toilet nti ate ekolawa era nga buli ankubira mu gasiva ku woofiisi. Lwaki abantu babeera bawakana? Abantu baalinga bawakana nga bamanyi nti oba sitegeera abantu bayinza okulowooza nti obwa sereebu babulya tebabulya kigambo bugambo naye nga tekirina we kikutuusa. Wakolanga senemeka olunaku? Kale olunaku bwe nabanga nkoze nnyo 8.5 olunaku. Naye nga guba mulimu ki oguwa omuntu 8 ku Uganda ya leero olunaku? Yo office wagiddizangayo mmeka? Office nagiddizangayo sente entonotono tebampisa bubi. That is very good. Tebampisa bubi era nakati toyo ekyali yange. Naawe nedda lekera omuntu omulala akwatemu. Waliwo anti akwatamu nga wange mukozi wange. Naye era bwankubira essimu senga saakoze ng'omulimu mmye nga amasenga saakoze nga lwaziza omwana muwala wange alwaza omwana nga nfubutukawo nga ngenda nkola paka kati ng'otuulawo nkola ku ttooyi. Olunaku nga luganye okolanga senemeka? 3.2. Abantu bano akawanvu ne shotiko babusasula meka? 5 abalala ne bagaana. Omuntu asobola okuyingiramu n'agaana? Mbaggalira mu toilet ne tuyombagana nabo. Naawe niba nange kati nga lwaki okgaliramu omuntu? Lwaki tafulumayo ne muyombera ebweru? Anti musooka ne muyombera ebweru naye nkeera ne muddamu ne muyombera ebweru kati omulinda bwakusa. Kati ogwokusatu n'ayingira n'omuggalirayo n'omugaziise wansi. Naye olinzisa naawe mazima nkubuulira kati abeera munda nga gw'oli bweru
Muga nti waizise wansi sente zange. Nayomba nagamba senge ebyo byokola fe bintu nnyo fe twali tulabyeko enseeno. Ne mugamba nkubanja ennaku 3. Kati sente 1500 nalwo kanti luyise wansi le lwandeeta wano. Omanye erinnya lyange nalijjo ddukuba mutoyi. Omugamba nti wano salona kawumbi. Naye ebyo ebitaano bye nanona. Olwo kiggwa kitya? Aziisaawo sikugulira. Bw'aba talina. Tasobola kuba nga talina. Kiri ekifo tekikolwamu mwavu. Abantu abaliwo babbulooka ba mmotoka batunda mmotoka babbulooka. Okwawula obwawuza ayinza okuggyako akakadde oba ebbiri. Kati ng'abulwa ate ebitaano. Weebale nnyo. Aba akujooga bujoozi nti ennaku yajja n'emufuutula ene gy'emukuba ku ttooyi. Gw'okyasinze kubanja sente nnyingi zaali mmeka? Wensinza okubanja sente nnyingi weebali awo bawerawerako nga 3. Nga ziringa mmeka? Amanya tugaleke naye sente ziri mmeka? Nga teziba nnyingi ate siswa zikkiriza. Ennyingi ennyo gwa mutwalo. Naye nange omuntu omubanja omutwalo ng'agenda mu papusika omanyi ekitegeeza? Gw'okimanyi ekyo? Omutwalo. Okimanyi ekyo? Mpitawo omwana ampa lipooti. Nga nze nakoze mugambu yaba obanja. N'abako nagamba katabo kaako ogenda okola nti ono omubanja ate ng'omumanyi wa mutwe munene. Atatuko genda omuganga kandi sente siziwa muwalawo. Sente nziwa muwalawo. Olwalimba akuzannyira awo kati bw'omala okufuna obutuufu bwalyo n'omukwata. N'omuggalirayo? Muggalirayo. Kati bw'aba talina nga waali talina avaayo atya? Tasobola. Nga oluggi nalutema wansi lunene nga asindika essimu nga mbeera nayo. Omulimu ogwo gukyusizza ki mu bulamu bwo? Omulimu ogwo gukyusizza nnyo obulamu bwange. Nsisinkanya abantu ab'amaanyi. Era ogwo gw'omulimu saagaana kugwogerako kyamazima. Nasisinkana abantu ab'amaanyi ennyo be nali ndowooza be nali ndoota obuloosi okusisinkanako nga nali sibamanyi. Rita Kaggwa musisinkania ku ttooyo okwo. Success Motors omugagga Yasin ne mukyala we basisinkania ku mulimu ogwo. N'emikwano emirala abajja okukusaasira naga nti bannange ono mukyala nga twamulabanga nfuniddeko abantu bakwegamba nfuniddeko. Nsinkanya abantu abanene. Omuntu akyasinze kuwa sente nnyingi ng'asanyusa okulaba ng'aveeyo mu papusika kifo ky'okuwa 5 yali akuwadde mmeka ennyingi ennyo? Omukulu Yasin. Salamu alaikum. Yasin. Mwagala nnyo omwami oyo wa buvunaanyizibwa nnyo. Success Motors nakyemogerako kubanga mwagala nnyo. Yansuubiza okumpa emmotoka nsasule ku kibanja mpola insha Allah nzija mukama wange. Oyagaba oyo omusajja mulungi kubanga omulimu ogwo nno gulwaza abantu abongeri gye gavumenti bafuluma ebintu ne babireka awo. Buli lw'obikolamu n'osika omukka olwala nalwe nalwalako nali nfudde. Sorry. Era kubanzijanjaba yali Success Motors. Ne banzijanjaba. Sente omuntu ng'ayingiddeyo bw'ati olufuluma bw'ati kifo ky'oga nti mpiziriza banzi nazikulekera zonna zaali mmeka ennyingi? 5, 2 n'oyiyayiyyako awo n'akulekerayo. Success Motors Yasin yeebale kujjanjaba. Yanzijanjaba nali nfudde. Ngenda ku operation ne mmutuukirira ate nga bo bampa mwezi. Naye nga bampa mwezi nga oluusi tebagenze nayo. Naye nga bastaafu be bonna abasasulira naga nti mwezi mami n'abanga asasula mukyala Florence. That is very good. Kati nga bamanya nti senga era nga mami ampita jangu nno sente zo zino nampe 10 nampe 6 bwatyo nga mpa sente oluusi n'amanya nti wendi awo mami najja n'ayita waawo nanga nti leero banneeggulo nno tetwakola bwe wakoze nti nabadde muri haaso ti kasoda kaako naakulekera 5. Allah abagaziize. Bannayinza abo sina na kyembogerako era mami ne mukulu Yasin kojja wange banne mbebaza musobodde okunkumira ku ttooyo okwo mu ngeri y'ekyamagero ku mulimu ogwo. Kyakiyinza okujja ku mulimu ogwo? Okunzija ku mulimu ogwo
Tochiraba. Nga bangobye empozi. Nibanga nti contract eweddeko. Naye awatali ekyo tochiraba. Sikirabawo. Ng'oggyeko omulimu ogwo olina ekirala ky'okola ekiyingiza ssente olunaku oba omwezi. Okola ki ekirala? Ndi mukyala atunda habosenga. Era ndi mukugu nnyo mu bakyala abatazaala. Abakyala abatazaala, abatafuna mbuto, abavaamu embuto, n'abasajja enkwaso mmanyiddwa nnyo. Okwata kyakumeka mu ggwanga Uganda? Ku kyaki? Mu kubanga ogaba eddagala eryo ery'okuzaala. Nyinza okuba nga nkwata kisooka. Okakasa? Kuba buli gwe nkwatako azaala. Naye ng'abantu oluusi abamu baleeta bannaabwe mu kyama, abalala ne bwe mpola mpola, naye ng'asinga okumanya Rwitakaggwa. Nzijanjaba b'e Bulaaya. That is very good. Libatuukako lita eddagala e Bulaaya? Ndiyisa mu post office. Ne libatuukako bulungi? Bulungi nnyo. Kitegeeza eddagala lye litambudde okutuuka ne mu nsi z'otatuukangamu? Situukangamu era nga simanyiyo German. Sirina nsi wano gy'oyinza kumbuuza nga sisindikangayo ddagala kubanga nasemba okukebera transit gundi zange ziri nti nakasindikira abantu 604. Sofa 604 be bantu be bakyala be nakasindikira eddagala. Waliwo ensi bagiyita Maldives, ogimanyi? Sigimanyi. Abeeyo ate balyetaaga nnyo. Manyi London, America, German, Sweden, Thailand, Dubai, Canada. N'ensi endala ezeeyongerako awo. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli. Ennaku z'omwezi nga 9 omwezi gwa October oba omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno tuli ku Bat Valley Theatre mu muzannyo ogutuumiddwa amawano nga gwa mukyala Anet Nanziri aka Bisambi Bitereka gwe tujja okuba naye. Bakomedian bangi, abakozi ba TV ne radio bangi, abazanyi b'emizannyo bangi, abayimbi bangi abamuwerekeddeko. Tuli baakubeerayo nga 9, tubeereyo nga 14, tubeereyo ne 15. Ennaku 3 jangu muwagire omukyalo no ku Bat Valley Theatre wano ku Bombo Road wano. Ng'ennaku z'omwezi 9, omwezi ogw'omwenda, ng'ennaku z'omwezi 14, 15 tubeereyo ffenna. Okay. Eyo nga tuvuddeyo. COVID yakukuba nga bannayuganda abalala bonna. Lessons ki ze wayiga mu COVID oba lockdown yeyo? Lessons ze nayiga mu COVID, nayiga abantu. Namanya awe nasobola okumanya abantu nti ono wange, ono si wange. Mu COVID zanjigiriza okukola. COVID yandaga nti sirina front gye sisobola kulumba. Ku kasonsomero omulimu nti wano ne bwe guba gwa kuyoola busa numba. Tosibaamu? Sisibaamu. Kubanga omulimu ogwa toilet gwe gusembayo okuba omuzibu. Mulungi ng'otudde ku katebe ng'olina abakozi. Naye oba weekwatiramu. Naye bw'oba weekwatiramu kirala nnyo. Ate ovanga ku muntu awummuza n'atambula n'agenda. Tusooke tutunuulire komedi ono omutandika otera omutandikirawa? Gwe a professional nurse. Professional nurse? Ayingira atya komedi? Nyingira komedi nasooka kuyingira katemba. Nti mwe nali ntambulira nga ntambuza eddagala. Mwe nasangira abazannyi be nali neegomba ennyo nga mbaguza ddagala. Kati bwe nali njogera ebigambo bye nali nga bw'ogamba nti marketing ekintu kyo. Abasajja abo ne bagamba nti naye omukyalo ono omukazi ono ng'ayogera nga alabika bwe tumutwala mu ku stage. Kale ndowooza nga ne bandabamu talent. Yali Sennabulya Joseph ne Bosco Lubwama. Kati bwe bandaba ne bangamba tuwe ennamba yo, eddagala tetugenda kugula naye tuwe ennamba yo. Ne bankubira ne bampita mu kibuga ne tusinkana abantu ne baŋŋamba ne mbagamba nno nze ndi munnakatemba nti ye munnakatemba sayidi zaawo. Ne mbagamba nze kuva butooza nnya nayita mu ssomero lino ntandika obabuulira ebyabasomero. Ne bagamba twala eri. Ne bampita ne bampa interview ku Bat Valley. Olwagiyita n'otandika okuzannya? Ne ntandika okuzannya.
nembazanyira omuzannyo gwali ogw'amaanyi ogwantunda awo Joseph Sendabye nanga ati kankube ku TV nankuba ku bukedde. Gwali muzannyo kyogwo? Baali baguyita ani musobya. Wazannya nnyo? Nazannya nnyo omuzannyo ogwo ne bukedde neetuuka okunnoonya. Waliwo omuzannyo gwe twasooka okuzannya ku stage nga baguyita amazina g'obwavu. Kati mu mazina g'obwavu gye banfubutula ne bantwala nenzannya ani musobya nga maama wa inspector. Nenzannya omuzannyo ogwo. Ngenda okuva ku muzannyo ogwo ate ne John Segawa naye n'andaba. Naagala nedda. Njagala ekikyalo ekyo. Ne bampita. Okukakkana? Nga ntuuseeyo. Ewampaka interview yagabwa erinnya ku stage naye n'anteeka ku TV. Nintandika okuzannya kandolindoli bwe ntyo. Kati mba nzannyeemu awo atandika okulaba abazannyi ba comedy nange mbalaba mbanyumirwa. Alex Muhangi. Comedy Store? Comedy Store nga njeegomba ye platform gye mpulira gye njagala. Ningenda ku TV nenzija ku NTV. Ku Spark nenzija mu Mwasuze Mutya. Alex n'andaba. Era ye moment gye nasinga okwagala omulamu asiri gyerabira. Alex Muhangi yandaba leero enkeera n'ayita zi convoy. Ne bankwata ne bampa platform ya Comedy Store. Extra Digest Mugoba nsonga kwe tuli. Comedy omuzannyidde ebbanga ki? Comedy muzannyidde emyaka ndozanga ennaku etaano. Myaka ennaku etaano. Ate giri emizannyo gya stage gyo bbanga ki? Gizze gyetabula nga mbeera mu comedy nenzannya stage. Mbeera mu comedy nenzannya stage. Era kati paka Mumbejja Mariam Ndage era naye bwe yandaba naye n'antwala. Kati mu bufunze ndi wa Mumbejja. Gye nafubutuse n'enkula nange ne neetombola. Ko gwe nti koleeta amawano? Kandeeta amawano. Ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Ekkumi ku Bat Valley Theatre. Inshallah. Tuli ne mukyala Anet Nanziri aka Bisambi Bitereka. She's a comedian, she's an actress, she's a mother, she's into business. Atengera mukyala yasoma obwannansi n'akuguka mu nkuguke y'Ekizungu. Erinnya lya Bisambi Bitereka livaawa era litegeeza ki? Erinnya lya Bisambi Bitereka liva mu kandolindoli. Senga Justin Nantume yali ntuuma. Okay. Era bwe yali ntuuma ne balinkazaako. Bwe balinkazaako nange ne ndyetuuma. Paka essaawa z'olwaleero. Kitegeeza ki? Kitegeeza ng'omuntu bw'akula nti oli munene, oli akula nti munene, biki n'agamba nti oyo nno Bisambi Bitereka olw'okuba ndimu olwa ssenga. Ne mbeeramu omunene. Kaakati bwe ntuula kati ngera boona abantu ddala ne neegaziya. Kati oli n'agamba naye baaba ogaziya ebisambi okukakkana bisambi. Ne bagamba nti Bisambi Bitereka mwamumanyi kye Bitereka. Bwe kityo ekyo ne kijja just joking bwe kityo erinnya ne likwata. Okay, njagala tutunuulire ba artist b'eggwanga bangi nnyo. Bw'aba tali ku stage balina ebibasoomooza bingi. Obuzibu buvaawa? Tagali evaawa? Tagali weesinga okuviira kunyooma. Kwemanya kunyooma. N'agamba kino nze sisobola kikola. Banaalaba batya nga ndi muyimbi, ndi muzannyi wa katemba, nga ndi wano ate ne bansanga nga ndi mu lufula ntema nnyama. N'afokasinga ku kintu kimu. Agenda okufokasinga ku kintu kimu ate oluusi ne kitamuviirayo nga kyetaaga hiiti. Kati gye biggweera nga bimutawaanyiza mutafunanga kyayagala. Gye biggweera ng'asaba buyambi. Kuganda tandika okufuna okusomoozebwa azadde, alina family. Ne bimutandika omutawaanya naye nga ye yeetawaanya. Yes. So abantu in others balina okukola emirimu egy'enjawulo okubeerawo. Of course. Olina okukola emirimu egy'enjawulo. Kubanze neewuunya nti ngenda ku toilet n'empaakinga mu mmotoka yange wali. Nennyingira toyi n'enkola. Lindako. Gwe okugenda okukola ku toilet ogenda oweevuga? Ngenda neevuga ate mmotoka nvuga mpya. Bannange. Era buli omu kye yeewuunya. Era eriko ne sitika yange mawano nenjipaakinga wali, nenkwata baketi yange, nennyingira mu koyi.
ate nga ndi musanyufu nnyo siina mutawaana. Ovuga motoka kikaaki? Kati nvuga fiuda kubanga tenywa mafuta ate ntambula nnyo safaari. Omudereva waaliwa? Nze neevuga bisumuzo biibino. Toyina mudereva? Lwaki nga tovuna mudereva? Neevuga. Omudereva gwe yanandadde nga ŋŋamba nti oba tugenda wala brother wange oyo gwe mbeera naye. Yakuvuga engendo empanvu? Lwaki omwami wo takuvuga? Y'oli n'omwami oli mufumbo? Kumbe yuka gy'oweeyuka okola bino odde eri toyina budde, olina obudde bwa famire bw'omwami gwe? Ndi mufumbo wa mpeta, embaga yaggwa mu 2016. Naye nga ndaba engalo zeetadde empeta yo wagiteeka ku ngalo ku kigere? Empeta nagiggyeemukko nanyizeemu. Njiraba yiiyo badda webaddeko girabo tulabe. Onyigamu. Oba waliwo ali mu kwogereza? Sirina ebyo sibirinaako nze ebyo sibiyingiramu, nagiggyeeko bujja eri mu mmotoka. Naye nga kikkirizibwa okuggyako empeta? Tekikkirizibwa mu mateeka g'eddiini naye gwe olina okukola ky'oyagala. Ogizzaako ddi? Njagizzaako, tujja tuziggyako. Onyigamu n'ogiggyako. Wakaggyako empeta ku ngalo emirundi emeka? Anti nze ndi mufumbo wa mbaga 2. Be basajja 2. Bula naawe oyagala nnyo ebintu ebyonoonese. Kitegeeza oli haaji? Si mufumbo w'abakazi 2, siri wa basajja 2. Nafumbirwa embaga eyasooka n'endivoosinga. Nenfumbirwa embaga endala. Mbadde manyi nti olina abasajja 2 nti kati gwe oli haaji? Nedda taata, nedda. Era mbadde mbukubuuza olw'ebiyungu obibawo otya? Nedda. Ni mufumbo omwami wange gy'ali eka talina mutawaana. Ali atya omwami? Gy'ali mulungi. Omugambye olaga wa? Omwami? Simugambye nate mwattu. Lwaki? Ntambudde butambuze mugaka. Sirina kye njogedde. Weefuga. Gwe mwami? Sinze mwami. Mwami ye mwami wange. Kati lwaki ngoba toyogera gy'olaga? Ati ze ntambula. Buli lunaku nina okufuluma ennyumba. Buli lunaku bwe naamubuulira nti ssebo kati ndaga wano. Ate bwe naavaawo ne ndaga wano. Era nga mukubira nti ate ssebo kati ndi wano. Nedda munnange. Wangi? Tomubuulira w'olaga? Mubuulira naye ntambula wangi. Wonna be naamukubira. Airtime gw'otalina? Airtime omuyina naye musajja bw'omubuulira ennyo w'olaga. Kubanga nabo tebatubuulira. Naye bw'omubuulira n'omugamba bebi kati ate ndi wano. Edda n'omuyita hani ndi wano. Mwami tata nafuna ndi wano. Ajja kwetamwa agambye nti omukazi ankubira nnyo. Bwe naagenda ku ttooyi nga temukubira taata. Kati sisobodde genda kati ndi ku ttooyi wendi. Kaithi Kanaabi kutumiddeko nnyo my brother. Owaaye omwami wo mweyita mannya ki ng'oggyeko agamu ag'obuzaaliranwa? Ng'oggyeko nga bona muyita ti Daniel Omugoya oga promo UG, mweyita mannya ki? Ampita musawo. Nze muyita Daddy. Idirisi Lukwago. Ate nga bwe mweyita bwe mutyo ne Idris naye bwe yeeyita ne mukyala we. Mukyala we amuyita Idris mukyala we amuyita ani? Amuyita musawo, ye n'amuyita mami. Nze ampita musawo. Era ne bw'aba nkubidde si musawo. Ampita musawo. Olwa habo. Kuva dda. Ate yasanga ndi mu habo, omwami wange ndudde naye. Kati gwe n'omuyita Daddy? Nze muyita Daddy. Kati abaana ne bamuyita batya ye? Daddy era tumuyitira wamu. Tumuyitira Daddy. Idirisi Lukwago. Obulamu bubeera butya ewaka? Abaana bakuyita batya ewaka? How do they address you at home? Bakuyita mami oba bakuyita Bisambi Bitereka? Mami. Bampita mami naye oluusi bwe bakyamuka ennyo nga bampita Bisambi. Okakasa? Kati bwe bamanya nti nnyiize. Oli angamba kati
Bisambi. Kati abamanya agenda kunsesa. Ng'onyiigulukuka. Omwami ali kuyitako eri Bisambi Bitereka. Ali mpita eri ng'akyamuse tuli mu kisenge. Aido. Sikaako mu ttaano. Bulandeka. Ogwo onomuddamu otya? Aha. Idirisi. Gwe basiga bamanyi nga Lukwago. Nalayi Aneti Naziri. Baganda bo ne bannyoko bakuyita linnya ki? Musawo. Bakuyita musawo. Atomba bakuyita musawo. Yes. Mu nkuŋŋaana ez'awaka kufiirwa, mikolo, mbaga, kumanyagana. Bakutwala batya? Bakutwala nga serebu oba oli muntu wa bulijjo ewaka? Serebu. Treatment ebeera ya serebu. Wow, that is very good. Bantwala nga serebu. Biki ebijjidde ku linnya ly'olina? Erinnya lye nnina ebijjiddeko okusookera ddala emikwano. That is very good. Bakasitoma. Okyasina benyinza kyogera naye nti ne bwe mba ngenze mu kyaki ya muntu hospitality eba nnungi, eba y'amangu. Special treatment eba nnungi. Ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'Ekkumi bassebo ne bannyabo ntwala omukisa guno okubajjukiza. Omukyalo ono sisita wange ono yansabye mulangireko show ye. So ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Ekkumi tugenda kubeera ku Bat Valley Theatre mu muzannyo gwe oba production ye esookedde ddala etuumiddwa Amawano. Production eno mulimu abayimbi bangi, mulimu abakozi ba TV, mulimu abakozi ba radio, mulimu abazanyi b'emizannyo, naye ng'omuntu. So ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Ekkumi ku Bat Valley Theatre we tujja okubeera. Then ng'ennaku z'omwezi 14 era omwezi ogw'Ekkumi era tukomewo ku Bat Valley Theatre. N'enkeera nga 15 omwezi ogw'Ekkumi era tukomewo ku Bat Valley Theatre mu muzannyo ogutuumiddwa Amawano. Sente emitwalo 2. Okuyingira omuntu asookerwako emitwalo 2. Bonna ffenna tuli ba VIP 2. VIP emitwalo 5. Oli bw'aba nkubidde special ekifo kye kibaawo emitwalo 5. That is very good. So basaba ne bannyabo mujje tunyumirwe, tucelebrate ng'omukyalo ono nga mulamu, tumuwagire nga mulamu, tumuddize nga mulamu, tumubeererewo nga mulamu. Weekokkola ki okuzannya emizannyo oba comedy? Olina kye weekokkola mu kuzannya emizannyo? Simanyi na bwe nnyinza kitaaminga naye byansi ebyo bibaawo nti wonna omuntu w'abeera tewabulawo kirungi tewabulawo kibi. Naye nga nze nti olw'okuba mu mutima gwange nalokoka sijja kwekokkola kubanga ate wano wentuuse comedy yantuusizaawo bakatemba. That is very good. Best moment ku stage sofa emyaka gy'ozannyidde? Best moment? Lwe nasooka okuzannyako n'Omumbejja Mariam Ndagire ku stage. That is very good. Ne tulabika nga tulina okuba ffenna babiri. Kintu ekyo nalaba nga kyamaanyi. Ate era n'omuzannyo ne tugunzika era nga tuli babiri. Kwegamba ne nkiraba nga kyamaanyi nnyo mu bulamu bwange. Ye best gundi eyo, ebirala bya bulijjo nti ozannya ne gundi ne muzannya ne gundi. Worst moment ku stage oba mu kuzannya? Worst moment? Oba bw'otunulatunulamu teri? Cause worst moment, worst ekintu ekisembayo okuba oba ekyali kikutuuseeko nga kibi?
naye nga Katonda yakuyamba n'okivuunuka naye nga kyakutuukako. Tekyali ku stage. Kyaliwa? Kyali mu muzannyo. Tulina omuzannyo gwe twali tuzannya. Nekintuukako naye nenkirekerayo nenkimanya nti kimpisa bubi nnyo. Ekyo kyannuma. Kyakuyisa bubi. Twali twali mu biseera bya COVID. Era toli in position kukyogerako. Sobola okyogerako kati lwaki kyali ki? Twali mu muzannyo tumanyi ebiseera bya COVID n'okutuuka oga nti kangende ku toilet. Natuuka nenzannya omuzannyo netuzannya Stecia the Housegirl. Naye nze nali neegomba nnyo okuzannyako ne Stecia ate nga muganda wange ng'ate mukwano gwange nga mwagala nnyo nnyo. Netuzannya nembeeraga muganda njagala nnyo tuzannye ekintu nakimugambira ndowooza omwaka nga mulamba. Njagala tuzannye naye ne gwe nanziriggo n'onsobola gwe biki muganda no Stecia tuli mu COVID abantu bali stade tebalina bye balaba. Twandiyiza kubanga twatambuzanga bigere nga jje wange ku bigere nange nengende ewe ku bigere. Paka we nayiye nanga kati kiyiye nenkiya nemugamba netwogerako awo netumugaa katugenda kikola nanga naye ninayo manager wange manya ninayo omukwano gwange asobola okubeera manager waffe n'atumanaginga. Era netusumulula abantu balaba Stecia the Housegirl. Abantu balaba Stecia and the Housegirl ku YouTube. Naye nga tumuzannyira waka naye nga nze naleeta era netuzannya abantu abo. Paka gye twagenda nga tuzannya netugenda nga twongeramu abantu nga twongeramu nga production egazwa. Nga production egenda egazwa. Naye ndowooza manager ono oba ayina kiyalengera oba yakola atya saamanya. Kati ndowooza ne bakyogerako ne bagamba nti ono kati tulina mumugobera wano. Okitegeera kuba nali sinaba kukoowa. Kati nagenda okulaba nga bandeetera manager nga ngamba olina okusayininga contract. Nemugamba contract kamala okirowoozaako era saakirowooleza bbanga ddene nenkirowooza enkeera. Nemugamba nina omuzannyo gwenzannya gwa mukama wange yandaga abantu Joseph Sennabulya. Sisobola nti kati bwensayininga onzikiza okuddayo okuzannya ku bukedde kubanga nze main character. Nangamba nedda bw'osayininga kitegeeza obeera Sennabulya aba alina kulaba ffe oba bukedde beeyina kusaba ffe. Naye empapula ne bazimpa nenzitwala n'eka. Naye nagenda ozisomamu okuziyitamu ozisomamu nga sizitegeera. Naye omutima ne guŋŋamba nti contract eno esiba nga nze sina nnyo gwe neebuuzaako. Kyava ku ntobo ya mutima gwo? Kyava ku ntobo ya mutima gwange. Naye ndaba muganda wange ne mugamba Hajati tukoze tutya? Munnange contract sigenda kusobola kusayininga. Sennabulya bukedde olwo nga nagwo omuzannyo gukutta akati eri ku kiwi ku bukedde nga guyita ekimuli mu ddungu. Naŋŋamba nti simanyi nange kyakukola kuba kati yaani ye manager kati yasalawo. Ne muganda naye omanyi kye tuba tukola olw'okusigaza omukwano gwange kuba nkwagala nnyo. Oli muganda wange ate nkwagala nnyo. Olw'okusigaza omukwano gwange naawe contract sigenda gisayininga. Naye kansigale nga nzannya nze sikyeraliikiridde kyakunsasula kuba YouTube ereetandisa otusasula. Kyonna kyonompa kimpe kubanga ffe nze saalabaganira mu muzannyo naawe. Nze nja kubeerawo konna kwe mamusobodde okampa kubanga yalinga ndabirira Stecia nga mpa era nyinza okubeeraawo nampaayo abiri nga ampa. Emuka omuzannyo guno Hajati saagala gutukyankalanye ke guyingiddemu contract.
nga nze nasoma ekintu kino ate nga n'omusajja naye agamba ne manager agamba ate nange nze nalina kimugambako edda naye nze nali so akiraba kuba nze natandika era nze bw'ogulaba nze natandika. So mu bumpimpi gwe bwongo bwa Stecia the Housegirl gwe walina vision ekirooto n'ekyogera naye. That is very good. Kati gye byaggwera nga nganya okusayininga manager n'asala amagezi n'engobwa. Bakugoba batya? Tebangoba nti tambula ogende. Banzannyisa akantu akatego nga nzannya akantu nga kalaga nti neegobye. Nibangamba akokooba ozannyira ddala vuma nnyo mukamaawo ngeze zolina nakyo nga bumanyire mizannyo nendowooza nze nzannya kazannyo. Onasonyiwa okuseka naye nja kukubuulira lwaki nsese. Tugende mu maaso. Kaakati ne mukasitinga ne babirikodinga ne bashootinga ne bakashootinga ne kafuluma n'okufuluma nga nvumye mukama wange. Olwo yaani mukamaawo? Yooli ye boss, nze nali house girl. Hajati nga ye mukama wange naye nga mumuyisa mu mpisa y'okumuvuluga awaka. Naye mu muzannyo. Tugende mu maaso. Era nga tuliya babiri. Era wano omuzannyo bwe namulaga nti muvumye ngeze kozi katego. Era ku Sunday twali tulina okushootinga. Ngenda okugamba nti abange kiki ekigenda mu maaso nzijje tushootinge. Oba mbagambe bane tukole kano. Mukwano nasangawo omuntu mulala. Onasonyiwa okuseka naye nja kukubuulira lwaki nseka. So ne bakugoba bwe batyo naye nga bakugobedde mu muzannyo. Kyekintu ekikyasinze kutuukako nga kibi nnyo. Gwe okurealizinga the impact of that part gye wazannya wakirealizinga ddi? Nkirealizinga nga sitegeera nga bwe ngamba nti nga nze sitegeera kuba oli mukwano gwange nali mwagala nnyo ng'era nga ndaba ono agenzeeyo omulala gwe batutteyo Leira Kalanzi waali Kacapizo akutte ekitundu kyange nnyini baleese omukozi omulala. Kati ngamba banna ye kati nze naakola ntya kubanga nze nange ye kati nze ngenda kukola ntya kobbo nti ate munne kasawagana okusayininga koze kati bwe ntyo bwe nakola ntya agenda okanga ne manager akyuka agenda okanga akyuka nekijjirira ddala nensiga nga mbeesibako naye nga akasana sayininga abeere mukwano gwange mu muzannyo bw'atyo. Ngenda okulaba nga ne gurupu gye nalimu WhatsApp group nga wabaawo ankubira essimu nga ngamba senga nti wangi wamma soko onyigere futi tuzannyemu akazannyo wano tuzannye abaana bano akazannyo nga nze senga wa gurupu tuzannyemu akazannyo wano kubaana tiimu gye nasangawo tiimu ya Hajati nyiga soko onyigemu lefuti wamma katono soko onyige lefuti eyankubye ne mugamba anananzizaamu ko ye nti gwe nyigamu lefuti katono nange ngenda kunyiga lefuti kansoke nyiga lefuti okakase nga nyiga lefuti bebitulu nga nange nyiga lefuti bepaba awo akoma paka essaawa y'olwaleero kyenva ngamba bannange kiki ekigenda mu maaso nkubidde Hajati nyamba koye wakubira Hajati yagamba atya nsiza mu gurupu ntiwadde ovaamu ng'olagawa ate yoyo ani yeegobamu yoyo ani yakujjamu ani yakujjamu ne mugamba nedda gundi yaŋŋambye nti no nyige mbosanya alina ate nga ye nti kati mukubira akuzzeemu ngenda okulaba nga ekintu kitabuse ngenda okulaba nga founder yaffe plan zonzanze twali tuyina ngenda okulaba nga Hajati bambi ankubira nga ngamba Naziri jangu kwe wange nga ngenda nga Leira gyali azannya nga manager ampita jangu osayininge wano obusente bu nga mugamba ng'oli mukambwe ng'akwata emitwalo 3 ng'agimpa zaali za bbanga ki sijjukira ndoza nali ndoza emyezi ng'ena
naye nga baali batandika dde okusasula naye ngenze ekyo kyo ali sikiringiriza nnyo bwe ntyo. Naye kati gwe omuntu eyasoma omukugu omubangufu bw'otyo nga lwaki bakuzanyisa ebintu bwe bityo at the end of the day ne bikukostinga? Okunkostinga bitya? N'oluzinga mukwano gwo, n'oluzinga n'ekirooto kye mwatandika. Anti simanyi nange lwaki firimu yazannyibwa yali mpanvu nnyo. Eyakuzannyisa eyakugamba onyige ove mu gurupu yakyaliyo? Simanyi mumanyi naye ngenda okubiwulira nga bigenze wala nga gurupu yonna etandise okubaako abantu beevuma ku Facebook ne bagamba teri mulala ekyo kibisambi ne banvuma okunjogoloza ku Facebook. Okakasa? naye nga sitegera kinvumya nga sikitegeera era yalwana olutalo olwo okugyayo ebivuma ebyo byonna okukakkanya embeera yali liri bodyguard wa kusaasira liri mumanyi tumiddeko nnyo brother yalwana n'aŋŋamba Bisambi ogenda kufa. Tatudde oyo avuma, alina omuntu gwe yavuma mu bitundu by'e Mombasa eyo n'agenda ku oxygen. Oyo liri avuma. Empisibwa bubi nnyo bwetyo. Mukyawuliziganya n'ajate? Bwetyo tuwuliziganya. Wasembayo ddi okwogera naye? Nasemba mu May. Ow'omwaka guli? Ow'omwaka guno. Bamba munyumya ki? Nze obuzibu nabusanga ne mbulaba nga manager teyanjagala. Alina kyeyalengera ndowooza n'abaako kyeyalengera. Nga bw'onoolengera ekintu kati firimu n'agizannyira ku ground ku ggye erya wansi nga firimu ezannyibwa ng'ate nze eno sigitegeera. Mu bulamu bw'ensi bugunjufu okukolawo endagaano n'akalagaane n'abantu. Lwaki wagaana okukola endagaano okusayininga? Anti yali contract nga nina omuzannyo ku bukedde. Contract eyo bw'asoma obuwayiro nga bukusiba okuzannya walala? Era nakibuuza mu butereevu bwakyo nakibuuza. Hajati ne mugamba olupapula nduzizza byensoma birala. Omuzannyo gw'omusajja gwonna nze naguzannya kati banampita mu lihaaso nga mugamba ntya. Ebintu ebyo mukulabako byalimu fitina enge effubitizi n'obutaagaliza samwe yasamawo. Olina w'olabamu ebintu ebyo? N'obukyayi. Mbadde nkyerabidde nakyo kyali okirabamu? N'obukyayi. It is your worst moment in art. Art on stage and off stage. Tekyasinze kutuukako. How did you heal? How did you overcome it? Owona embeera eyo okugamba n'ogamba nti kati ntebenkedde omutima mponye omutima guwonye? Because bingi ebyayitingana ku social media, bingi ebyayitingana ku bintu ebyo. Baali abantu babiri abamponya. Mumbejja Maria Mondagire. Salute. Ne musajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande. Amina. Katati ekyasembayo okuba ekibi. Hajati we yalwalira ennyo ku kitanda. Oba wawulirako nga mulwadde nnyo. Ya mukazi watu bambi yalwala. We yava ku stage n'agwa. N'alwala n'addamu n'atereera. N'addamu n'alwala. Sorry bambi. Yes, nalumanya. Walumenya. Kaakati bw'alwala olw'okuba nti nze nali mwagala nnyo nemerako. Ogenda omulabe? Ngende mulabe Nakasero. Era ngendayo omulaba. Mu luvannyuma twali tumaze ebbanga tetwewuliza. Olw'okuba nalaba nga ngobeddwa kineze nennemerako. Hajati ne muga Hajati yajja n'alaba omuzannyo ku Bat Valley gwe nazannya ne Mumbejja. Najja oluvannyuma ebbanga nga tumaze ebbanga sitweraba. Bambi olw'omukwano gwe twali tuyina yajja n'anfuuwa ssente. Era naye yandaba nange ne mmulaba. Ne twesanyukira nnyo.
ne munoonya mugaaja ati byonna byali bibaddewo bebiti ne bebiti betutamanyi na betumanyi naye ebintu ebyo nakugamba Katemba tumujje mu mukwano gwaffe tusigaze omukwano netuddamu Extra Digest Mugoba Nsonga ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'ekkumi tuli ku Bat Valley Theatre mu muzannyo ogutumiddwa amawano nga gwa mukyalo ono mukyala Annette Nanziri aka Bisambi Bitereka. Lwaki sikusiibula? nayanza nnyo gatta eddoboozi lyo ku lyange tukoowole bannayuganda bajje balaba omuzannyo ogwo. bannanga abalungi mwenna abandaba wano bafanzi bange baganda bange mikwano gyange n'abantu bonna abanjagala ng'oli eyo bannange nsaba n'obuwombeefu bambi mujje mundabe mujje mulabe show yange egenda okusookera ddala mu Uganda yonna esookedde ddala mu bulamu bwange ngitegese nga nze ngyetegekedde eyitibwa amawano. Ntegese omuzannyo ogwo n'obukugu obw'amaanyi ntegese sheeyo nga neeteeseteese era sijja kubaswaza naye nsaba munjagalize bambi buli alaba tiketi nzirina ntambula nazo nzitunda buli wonkubirira essimu etiketi zibaawo tiketi za mitwalo 2 bambi jangu ku Bat Valley omuzannyo gwa nnaku z'omwezi nga 9 October ku Independence Monday ate tudde ku Saturday nga 14 tudde ku Sunday nga 15 bambi jangu owagire Bisambi yangu wagire Bisambi sobola okulabirira abaana sobola ate okubeerawo ne mu mbeera zonna jangu onjagala jangu ng'obadde olwo nkuzannyira ebinyuma abanda banga mu Stecia the Housegirl mwanjagala nnyo nange mbaagala mujje bambi mitwalo 2 mujje mujjuze Bat Valley nange enswaza omulabe sitaani yatera okukola embeera ezo ezaawukanya n'abantu naye nga neebaza nsooka okwebaliza ddala omukyala Rita Kaggwa yonna gy'oli simanyi kyenyinza kukuwa simanyi kyenyinza kukuwa wandaga ensi ndi mu Bulaaya mukyalooga wandaga ensi nzijanjaba abantu b'e Bulaaya paka olwaleero wampa ensigo n'engisiga ensigo yaluka bulungi yakuyigiriza kuvuba yanjikiriza kuvuba yakuwa kennyanja wanjikiriza okuvuba omwana oyo Rita Kaggwa w'amaanyi neebaza bodyguard wa kusaasira Lili Kisi Clapwich oyo omwana Lili Kisi Clapwich muki mwana ali awo mannya gendoza era mannya genga era bomanyi Munnayuganda mwana bamuyita Ssemambo Habert naye omwana oyo Clapwich Keith Kanabi bannange nkwebaza Lili weebala okubeera n'omutima omulungi weebale nnyo weebalire ddala neneebaza buli muntu yenna ankutteko bannange tosobola kumenya abantu bonna n'obamalayo naye buli muntu yenna abaddewo basponsa bange bonna abasobodde okunteekamu ssente balamaze events bannange thank you so much salute and respect St Francis Buddo omukyala Susan Muwonge bannange ow'emmotoka z'empaka oyo gwolaba yateeka atadde ssente mu sheeno neiba wa Keith Kanabi e Busega neneebaza Kind Mothers wana Kasanga tyawo essomero awo ina nursery ne primary Idris abasomesa musomesa waayo Kind Mothers naye ku buli gwenjogerako omumanyi ensi efunda bambi nawe weebale nnyo weebalire ddala The Planets bannange nawe weebale nnyo Sozo Properties Consultants Kireka Kamuli Road Idris director oyo waabwe Sozo sina kye mwogeraku kubanga yatandika okunteekamu ssente nga ne sheno tennaba Sozo nkwagala nnyo weebale nnyo ssebo weebalire ddala Mukama akuwa omukisa naye nkwetaaga ne ku shoobeerewo njagala ojja obeerewo kubanga obeera bize nnyo ennaku z'omwezi nga bwe tuzikubwidde 9 14 15 ogw'ekkumi Okitoba yeeyo mu luzungu bannaye buli interview eno gye nkoze buli gweneebeeyisiza obubi nsonyiwa omanyi Iblona atuteeka mu kamera n'atubuuza ekintu kiki ekyakuyisa obubi kiki ekyakuyisa obulungi bambi bwe olina okukyogerako n'oteewulukuka naye nze siina mpalana n'abantu siina na gundi yonna Catherine kusaasira nkwebaza nnyo bambi ogenda kunnyimbirako si ono omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga oyo mutumiddeko mukyala Serugga Mama Kabina Mama Junior ne Finera tukutumiddeko nnyo oyo naye ne Senga Justin n'antume naye waali mwagala nnyo omutegedde bannange ne Annette Nandujja Senga waffe omulungi Annette The Planets
okitegedde buli muntu amumanyi omumbejja Maria mundagire bannange mukama akumpeera omukisa tukutumiddeko ssebo w'ekitiibwa omumbejja omukyalo oyo yasooka okuntwala mu State House ze nali manyi mu State House eyaawa wangi muno mu Uganda olina mu State House mmeka ziri bbiri ndaga eriwa esooka ye Nakasero eyokubiri ey'Entebbe zombi naakaziyingiramu nga mumbejja yakutwala nga mumbejja yampanaga nti nanziri nti ye okusinziira munnange omutima gumulungi gw'olina ekkaadi eno nze bwe mugamba nti njagala gendako mu bifo ebyo bituwe bityo nga ngamba genda ekibuli obe Kampala mukadde awo tasukkawo ani mumbejja buli kiseera nze ansindika kibuli oba Kampala mukadde ndowooza tannakwetegereza bulungi bannange kangumiikirize gumiikiriza naye tumwebaza nnyo bannange ne neebaza omuntu asembayo baganda bange mwenna bonna bane bazadde bange abanzaala mwe bali kunzaala omwami wange bannange omwami wange nkwagala nnyo darling gyasambira omupiira bamutumiddeko omwami wo aliwani amumanyi wano Idris Lukwago ne Keith Kanabi basamba n'omwami wo omupiira bannange bamumanyi yoyo omwami wange bakumanyi nnyo bannange ani amumanyi oyo siyana Ibula bannange nkitegedde omanyi omwami wange olabye bwe neetooloola nti information mba nako banne omwami wange Jonathan Ntate thank you for loving me I love you banne sala kyenyiza kwogera kuba bali kundabirira banne Kenneth Kanabi Keith Kanabi oli otya mufumbo tobimanyi tomanyi Kakande ministry lwaki tomenya likodi noleeta man of God ku Bat Valley nekibeera mu biriwandiikwa ate ekyo nemmala muleeta ekyo kisigalako mu records kiba kigenda kubeerawo paka naye waali mu mwoyo waali nnyo era Kakande ministry man of God prophet Bisambi Kakande I salute you. Extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa tubadde ne my good friend my beautiful sister Annette Nanziri aka Bisambi Bitereka ennaku z'omwezi 9th October 14th October 15th October tuli ku Bat Valley Theatre mu muzannyo ogutuumiddwa amawano nga gukulembeddwamu omukyalo ono Bisambi Bitereka n'abazannyi abalala bangi nnyo n'abayimbi bangi nnyo ku lwa Extra digest mugoba nsonga Mama Fina naye mutumira Mama Fina ne Mama Fina Mama Fina jangu olabe ku muzannyo mukwano Mama Fina nga nkwagala nnyo nkunoonya nombula jangu olabe ku muzannyo jangu olabe ku Nanziri kyategese mukwano nkwagala nnyo Mama Fina ne Fina mujje mulabe omuzannyo ate banfaana Fina nfaanana lwakwa nti mweru naye ebitama byange Fina ne mama we amatama gange era buli omu ayagala nti nfaanana Fina ne figa yange ya Mama Fina bwe ntambula mukwano okomya amaaso kiwedde Extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa Keith Kanabi Idris Lukwago Daniel Mugoya Antoni Senabulya mbaagaliza birungi byerere mubeere bulungi mweraba